po jako akawuwo. Abaana ab'obuwala abali wakati w'emyaka 12 okutuuka ku 20 be basinze okukosebwa mu kiseera kino buky'amasomero gassibwa ku muggalo kati kumpi myaka 2 olw'ekirwadde COVID-19 olw'ebizibu bye basiŋŋaanye omuli ebikemo okukabasanyizibwa okwegomba olw'embeera y'obwavu n'abamu ne bafundikira nga bafunye embuto ze bateeyagalidde. Mu mbeera eno babakulembeze masanafu mu ggombolola y'e Lubaga balabye guli gutyo ne basaawo emisomo okulaba nga babangula abaana ab'obuwala ku butya bwe bayinza okweyisaamu mu kiseera kino. Era nga nange ndi muwala negase musomo guno ogwaliro kwe batuyiseemu. Tuyiseemu okusaaniika emmere we bagisiba n'ogissa ku kyoto. Okusinziira ku Nnaabakyala owa Bukuluugi Victor Kiweewa ategeeza nti abaana abawala mu kitundu kyabwe baadde batandise okwonooneka kwe kusalawo okusaawo omusomo guno okubabangula oboolyawo banaabaako embeera gye bataasa. Era kano abaana baffe abamu bonoonese, abaana abamu bafunye embuto, abamu bazadde. Juzi nafuna omwana omu omuwala nga bamundeetedde mu ofiisi yange nga yali yadduka awaka n'agenda neyeefumbiza ne bamundeetera ne mubuuza oyagala kusoma oba oyagala kufumba. Omusomesa Kiwanuka Dorothy agamba nti abaana babataddemu omutima ogutya Katonda ko n'okubakuutira okwewala ebikolwa eby'ekikulu nga bakyali bato. Era naddala mu ngeri ey'okwekuuma nti beyongere nnyo okwekuuma ate n'obutegadangula okulowooleza abaana abalenzi nti balina ekinene nnyo kye bagenda obbongerako kubanga abaana abalenzi abo era babeera ng'emyaka gyabwe gye gimu. Kale balemenga okuggwererera olw'abalenzi olw'ebigambo ebyo bye baba bagambagamba kubanga bibajja bujja ku mulamwa. Kansala w'ekitundu kino Ggombolola e Lubaga Nabiddo Shamimu akalatidde abaana bano okwewala ebyo ebiyinza okubajja ku mulamwa wabula banywerere ku misomo era beerinde ne nawookeera wa Mukenenya. Twekuume HIV n'ebintu ebikola ki ebimuleeta. Twewala okutambula ekiro omwami bwakubabeera omuvubuka yenna aladdeko kyakugamba talk to your parent. Yogera ne bazadde bo obagambe bannange omuntu ABCD antawaana in a polite manner. Oweekitiibwa Jane Francis Lukwago akiikirira essaza ly'Ekyaddondo ku lukiiko olukulu lwa Buganda nga yabadde omugenyi omukulu asabye abaana ab'obuwala okukulembeza amazima nga bali mu bulamu bw'ensi eno. Mubeere b'amazima. Bwe waba obadde egenda kudduka ogula ekintu gundi tulina ebijja biyita accountability. Tukola lisiti zaffe nomanyi ngenda kugula ekintu ekiriro ekiti neka ne bakuwa ssente waba obalansi yenna mwanjula eruddawa eri eyakutumye. Ate ennaku zino kaatigattako n'okubeera nti obeera omwerufu. Oweekitiibwa Lukwago agamba nti abaana ab'obuwala tebasaanye kwenyooma nga kyekijja okubafuula abawanguzi. Okubeera ng'otegeera nti naawe osobola. Twagala okajja mu mentality egamba nti abaana abalenzi babasukulumyeko nnyo. Ngira omwana agenda okukwana tagenda kuba ndino mukulu nnyo mugerako muli ba myaka gyengimu eri omutwala nga ow'ebbeeyi ennyo neweeranya nti gwosinga okubeera zaabu. Ate bo abamu ku baana abeetabye mu musomo guno beebazizza nnyo abategesi olw'okubalowoozaako era batunnyonnyodde ne ku ebyo bye bayize mu musomo guno. Obutayengera ku kyalo osanga abaana bangi bawala naye ng'abenjera ku kyalo nga baswaza bazadde baabwe naye nze kulwekisa kya Mukama nasobola okunkuuma nga ndi wano nesitasobola kuswaza muzadde bange era nga ne basobola okumbuulirira ng'omwana omuwala era nemuteeka mu nkola okubeera n'empisa okwekuuma kwenda abaana tuyizeemu bingi nnyo obutaswaza bazadde baffe beera n'empisa buli woolaga buli wamu wewale mukana kaseera ke tulimu mwewale abaana abawala okubeera n'abavubuka kubanga abavubuka batuze mabega tebana kye batwongerako. Kanyike Kevinize yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Nakola ng'osevinga